njagala okutuusa okwemulugunya kwaffe oba obutali bumativu bwaffe ng'ekibiina naddala ku nsonga ey'okulonda kwa LC1 ne LC2. Tukimanyi bulungi nti abakwatibwako ensonga eno baavuddeyo ne batuwa ennaku ez'okulonderako LC, naye tusaba nti ku mulundi guno ensonga eno etuukirire ku lw'obulungi bw'obuweereza ate n'ebyokwerinda mu bitundu. Feeyo mu byalo gye tuli abantu batusula kutebuukye olw'okuba nti LC zino tezikyakola. Enkaayana ezandigonjoddwa nnyingi tezigonjoddwa, endala zitwaliddwa mu makooti ne ku levels endala gy'olowooza nti tezaalituuseeyo, olw'okuba nti empagi eno ey'obukulembeze gy'oyinza okuyita the foundation pillar of leadership nga tenywedde oba yalagaya. Abamu baafa, abalala sitampu bazikwasa bakazi baabwe mu bibuga, abalala baasenguka, abalala bakaddiye baluwedde ku mpagala, abalala bazza emisango ne bawaŋŋanguka, abamu ne basibwa. Kakati ebyalo ebimu ne bibeeraawo nga tebikyalina kuluŋŋamizibwa kutuufu, ng'ate LC zino zikola omulimu munene. Bw'onootunuulira kazibeere programs zino eza gavumenti, eza wealth creation, bantu kwewola ssente mu mabanka. LC muntu mukulu nnyo oba omukulembeze. N'olwekyo okukandaalira okulonda obukulembeze buno kikosezza obuweereza, era kye tulowooza nti kinsonga nkulu. Ku mulundi guno tusaba ebyokwekwasa nti ssente teziriiwo ereme kuba nsonga, ne tufuna ssente ez'okwejalabya mu bitongole ebimu oba mu sectors ezimu, naye ensonga enkulu bweti ate ne tutagitwala ng'enkulu okulabika nti tufuna obukulembeze obutuufu. Ekyokubiri, kyongera okutta ne spirit ey'abantu okulonda abakulembeze ab'embala, kuba kibanga ekiwa ekifaananyi nti tebalina makulu, era kino kinafuya n'abalonzi bennyini nabo ne baba nti tebafaayo kulonda bantu abo ab'ebisaanyizo oba ab'enkizo be tulowooza nti basobola okuweereza obulungi ebitundu. Ffe tusaba ng'okulonda okulala bwe kukolebwa okw'aba councillors, ba MPs ne president, n'okulonda kuno okwa LC nakwo kuteekebwe mu road map. Tumanye nti ennaku z'omwezi bwe tulonda president, tulonda ba councillor ne bamagombolola, tulonda ba MP n'aba LC. Kireme kubeera nga ekifaananyi kiriwo olwaleero kye batetenkanya obutetenkanya, oba ekyagudde obugwi, oba tetwali tuteetegekedde. So ensonga eyo tusaba nti nga bwe baalangiridde ensonga eno ekolebwe era eve mu ddiiro, abantu baffe bafune obuweereza n'okwongera okunyweza obutebenkevu mu byalo. Njagala okwogera ku nsonga endala y'ey'aba officers b'amagye abakwatiddwa mu ngeri gye tulowooza nti etta ekifaananyi ne spirit ey'enkola ey'amateeka. Tetuwagira bulyake oba bikolwa ebyo, naye tulowooza nti amateeka gakozesebwe okwongera okuzimba enkola ey'amateeka. Kituufu nti ffenna mu maaso g'amateeka twenkanankana, era kitegeeza nti buli nsonga yonna ebaawo amateeka gakola ogwago okusinga engeri gye kyakoleddwamu, gye tulowooza nti eyinza okuleeta ekifaananyi nti amateeka tegasobola kukola gwago. Kulwekyo tusaba nti abantu bano baba balina emisango egibavunaanibwa, n'abalala abazize emisango egifaananako bwe giti. Abakulembeze baffe ab'engeri zonna, ab'obuyinza ab'engeri zonna
babeere n'omutima ogwo ogukwata ensonga mu ngeri ey'amateeka ng'eggwanga erikkiririza mu nfuga ey'amateeka ate n'okwongera okuyamba okuzimba enkola ey'amateeka. Ffe nga DP tukkiririza nnyo mu nfuga ey'amateeka, n'olwekyo enkola yonna ekolebwa omukulembeze yenna nga teyise mu mateeka oba ng'ekontana n'amateeka, ffe tulowooza nti teba nkola nnuŋŋamu era ebeewa ekifaananyi ekikyamu n'okuzimba enkola ega nti amateeka tegakola. Era kyobula nti emirundi mingi ffe tuvuddeyo nga tugamba bannaffe kabeera abaludde oluvuganya nti tuleme kukyayisa abantu institutions zino nga police nga judiciary, kubanga kijja kuleeta obuzibu. Abantu balowooze nti amateeka tegakola, batandike okukola mob justice n'ebirala n'okukola okukwata ensonga nga bo bwe baagadde. N'olwekyo tusaba nti abakulu bano emisango egibavunaanibwa obugiba nga weegiri bayite mu mateeka, ekyokubaggalira oba ne babateeka gye babatadde ng'amateeka tegakoze gwago, kinafuya n'ekifaananyi kya institution yaffe gye tulowooza nti it is a professional institution, kubanga nakyo kitongole ng'ebitongole ebya gavumenti ebirala. N'olwekyo tulowooza nti amateeka gakole ogwago, obutawa kifaananyi kibi na kuzimba kalica mbi mu bantu baffe. Ensonga ya kulondebwa kw'ababaka ba paalamenti aba EALA ekigambo kya buswavu nnyo era twaswadde ng'eggwanga, kuba kabadde kabonero akalaga nti waliwo obutawuliziganya. Era ffe tusaba nti bekikwatako bawuliziganye batuwonye okuswala, era wabeerewo n'enkola ennuŋŋamu ng'ate ekwatagana n'enteekateeka eya paalamenti eyo ng'eggwanga oba eri nga member state kwega tukwatagane. Naye kakati kyalaze nga ffe abatamanyi na bifa mu East Africa, eno tulonde eno tetulonda, ng'ate tumanyi bulungi nti East Africa entambuza yaayo n'ekiseera kyayo. N'olwekyo kati eno ate bwe tukola enteekateeka yonna ng'ekontana n'ekiri eri, tuba tulaze nti ebigenda mu maaso oba oli awo tetubigoberera oba situnnamanya nkola ya mukago ogwo ate mwe tuli bammemba. N'olwekyo tugamba nti wabeerewo enkola ennuŋŋamu etakontana kutuwa kifaananyi kibi nga member states ab'omukago ogwo. Ebyavuddeyo byatuswazizza ng'eggwanga era tulowooza nti tebiwa kifaananyi kirungi. Okutandika okukaayana n'okusika omugwa, tuwuliziganye, wabeerewo okuwuliziganya wakati wa paalamenti ya Uganda ate ne East African Legislative Assembly, obutaswaza ggwanga lyaffe nga tulinganga abaakayingira mu mukago guno era abatamanyi bigenda mu maaso. Ekyo kwe kusaba kwaffe nti okuwuliziganya kubeewo ate wabeerewo n'enkola ennuŋŋamu etatta kifaananyi kyaffe ng'eggwanga. Ensonga ki?